Bekinanyiga kati nayagala nkakase nti ne Kamenyo sikyamulina mukwano nga mbeera ne Kamenyo mu nyumba nga sanyumya n'agenda mu nyumba ya Beki nga gyanyumiza emboozi gyasekera emboozi owanga Daniels nga bagenda ku ssoni bava saa 8 ne bapaakinga ne babeera mu motoka mpaka ku makya yankola ebintu bingi nentuka ne mukuba n'omukubi nga simanyi kuyomba abula nkuba bukubi wekiba kyetaagisa. Amanya ndobozi bamta MSMX representing straight out SMX media ebintu bikalubi tobadde tukyali kugwa muwala okubeera nga maama we yamutundanga eri abavubuka ab'enjawulo babasajja ab'enjawulo okubeera nga bamukozesa obw'amalaaya ogunga gukyali awo nga tukyali kugwa Brian White okubeera nga abawala bavuddeyo ne bamulumiriza okubeera nga yabakakanga akaboozi oba yabakolako ogwa buliisa maanyi ng'ogwo gukyali awo ate mukyala wa Victor Kamenyo avuddeyo n'awa wiino n'atandika okuta obutambi bw'atusuubiza about Victor Kamenyo ne Chosen Becky mukyala wa Victor Kamenyo ono awadde detailed information ng'owulirira ddala ono mukyala talimba ku buli kimu kyayogera kubanga ensonga zaawo akuweerako ne reference oba ne examples oba ne ebyetaagisa byonna okubeera nga akakasa ensonga ye. Agamba Victor Kamenyo yaleeta Chosen Becky ne yeefuula ate omukyala w'omumaka neera Chosen Becky ne Victor Kamenyo bakikwasaganyanga mu nsonga z'ekintu ekikulu nga womanyi mbwe era Victor Kamenyo ayagala nnyo Chosen Becky nga w'okiwulira kyokka Chosen Becky akyali lubuto ssaawa zinene bwenjogerera abamu bagamba yazaala abamu bagamba akyali lubuto ekyolubuto sinza kirwako nnyo kubanga abantu bakweka embuto wabeera nga Juliana asobola olukweka okumala emyezi 9 ate Chosen Becky tetumanyi oba yazaala oba akyali lubuto naye ng'ono omukyala avuddeyo n'awa detailed information about Victor Kamenyo ne Chosen Becky na buli kimu kye baakolanga olw'obusungu obungi okubeera nga yamala dda okuvaayo wa Victor Kamenyo. Bashuga mami Victor Kamenyo baakozesa oba bamukozesa ne sente ze bamuwa n'okubeera nga amujooze nnyo okutuuka we yaviira yeewe ono omukyala abitunnyonnyodde bulungi nnyo mu kana akatambi katubiwulirize ate tutegeere information gye tubadde tutamanyi ku Victor Kamenyo ne Chosen Becky n'amazima agaliwo about Victor Kamenyo ne Chosen Becky twandyesanga nga n'olubuto Chosen Becky lwalina nga lwa Victor Kamenyo nga sinabeera nga mikupulengera kankusaba mbi subscribing o liking ate commenting ngenda sooka nkutereka eddoboozi ly'omukyala nga atunnyonnyola bulungi nnyo about Victor Kamenyo na biki bye bakwasaganya ne Chosen Becky. Je waffe wa Kamenyo ewaka Becky yasooka wa Joseph oyo bali bakola ebizibu ng'alina ennyumba ebusaabala ennyumba y'ebusaabala ne bagikwatira beeremu yekka ng'omuyimbi bamuwe privacy Becky webeerayo nga Guy Joseph ava wa mukazi we ng'atandika obeera ne Becky ng'ayagala musajja w'abantu kati lumu nga Guy yali asomera Nkumba University kati nga Guy alimba mukazi we mbu ali ku ssomero kumbe bagambye dda mukyala nti omusajja alina Becky mu nnyumba omukyala najja n'abasanga we yabasanga n'akubira Kamenyo n'amugamba Kamenyo saagala Becky okuva leero nga bamukanyugidde obuntu wabweru Becky teyalina bbaaga yalina wabula kaveera ka green olunaku lwe bamukanyuga wabweru nga mulimu obugoye butono n'engatto ekiseera Kamenyo n'amufunira room wansi ekyemmanga waliwo like boys quarter bwe batyo n'amufunira room n'amugulira ebintu bya mu nnyumba buli kimu mukwano nga Becky tumuyitanga omumbejja Becky n'atandika okumanyira nga tamanyira nti noba kine atandika okuteekawo attitude yagala kwogera nange kati baali bamugana yalina omwana nga yamuleka ewaabwe mu kyalo ate ng'ebiseera nakawere nnyo nga ndaba teekawo embeera nengamba oba tanjagala lwakubanga nze embeera n'omwana nga bamugana oleeta omwana nentuuza Kamenyo ne muka Kamenyo omanyi olina oleka Becky n'aleeta omwana we mwamwagala nga bw'ali mukimanyi nakawere alina oleeta omwana we wano ne batuma Becky n'aleeta omwana we n'abeera naye ne basatuuka Becky nga tafumba Becky nga bamugulira mu restaurant kwanga ogwasooka nze yamufumbiranga emmere ne muwa we muwanga agaana ogirya nga sibitegeera bulungi ate nze ez'entalo sizisobola ekiseera kigendereraawo Becky nga Kamenyo amukonektinga ku lutalo one day Kamenyo ng'agenda ne Becky ewa lutalo nga nkwata essimu ya Becky nga neekebejja nga woomanyi genda okebera nga Becky munaaye ali mu biseera gyaka bigenda ng'alina connection ne lutalo nentuuza Kamenyo ne mugaano Kamenyo Becky saawa yonna agenda ne munyumiza buli kimu nga woomanyi ate Kamenyo we yalizaayo Becky n'anyiiga kati n'ayagala nkakase nti ne Kamenyo sikyamulina mukwano nga mbeera ne Kamenyo mu nyumba nga sanyumya n'agenda mu nyumba ya Becky nga gyanyumiza emboozi gyasekera emboozi owanga Daniels nga bagenda ku ssoni bava saa 8 ne bapaakinga ne babeera mu motoka mpaka ku makya yankola ebintu bingi nentuka ne mukuba n'omukubi nga simanyi kuyomba abula nkuba bukubi wekiba kyetaagisa manager n'omuyimbi balina connecting manager n'omuyimbi balina kutuula buli balina kubeera like webatinga they are connected so much ate nga ngamba like tokwataku
toyogeranga ku Becky kati Becky yakozesa advantage ng'ayagala nze abaavaawo wange Kamenyo yangobangako n'akasikira byange wabwe wanga navumye Becky basooka connectingiranga wange munaye paka nemumiikiriza n'enkuma obuntu bula Becky yagenda e Masaka ng'agenda bwoyo taata wa mwana n'asanga nga yafunira omusikazi omulala Becky najja ng'agamba agenda kwewa butwa twasula tukumye Becky Kamenyo yasula munanga ng'akumye maali ye muyimbi we ennaku y'abayimbi kukyakamenyo kiri wast ne Becky nagendanga mu Gazaland downtown yaguliranga Becky ebiteeteeyi bye mwalabanga ebirungiko kubanga yali talina style ate nga kalina emputtu omumwa okalabira omwo mu bumpi bwako nga simanyi nti kimanya Abanyarwanda ebyobujja tebijjaawo nnyo oluusi kubanga bw'oyagala omuyimbi osuubira buli kimu nze tebakanyendako mukwanoze ate Becky tantiisa tebatwenzeeko n'abakazi abakulu Kamenyo mubuuze mujjukize mugambe emmotoka gye yasooka ovuga oyo Kamenyo omuntu nyo abakazi bakulu kyekyasinga n'okunzijayo n'emmotoka gye twasooka otuulamu yali ya mukazi nga bamuyita Grace nze nja kukumenyera buli mannya ga mukazi wa Kamenyo manager road yamuleeterako n'omukazi ewange nga wendi mu maka Debbie banenze nja kwabya buli omu olanga interview mugendenga yakutwalengayo okakasa omuyimbi kyayogera tehap nothing buli kintu kyekyagamba emmotoka gyagamba ye akutwala emmotoka nakuwadde ekyokulabirako genda mu video mwezi mwalaga kirabo kya media wish eya black okubire Kamenyo oba tomukubira ojja jimulabamu ayina essimu y'obusatu iPhone Amelia yagimugulira na Amelia jayina tuzi Amelia yakola birthday ya mwana we mubamwita Trish nze baby wange yabingamba kimuntu konsekwesagala obulamu bwange paka nali ngambe paka wendifanaye nakasonyi wagambe esi yakakuba ate mnenebaza Katonda bonna baagudde kiraba natingaya bogera kuteze ne Becky yagwa ekyali kimuwaga kyali kimu lyali linnya lyamusikkako nze kimanyi nakolanga nga DJ oyo Kamenyo banange ngamanyira okimanyi nakolako nga DJ wateze ne Becky nga kyali wange banange Anya ndobozi nsigadde mu SMX representing straight out SMX media obera ga story yange nkoze nkusaba mbi subscribing like nga to commenting MCSMX I sign out